balina ne kuli balika bali ba Amini yali Amini okay kati gali omuka ku mulembe gwa Amini yabakola ki naye mwali mu mugoba temwajjukira ndi mujja kujeetaaga kati onaga ne gaali ye naye tayagala edde tujja kuyiya ekirala kinje motoka weziri gwe bagamba buli mwayaga tutambula mu gaali y'omukka kati twagamba buli muntu abenga asobola oku accessinga emmotoka mu gavumenti yo kabeyi kamafuta tunakola tutya eya mafuta kijja kusinziira kuba nzi nange sima gye bagasima ndakumala kwesimbawo nange ntoke mbagambe my oil ekimu kirabira kyange nno kati nekyo ababadde babuuza mu paaka singa bajjamu zino takisi nebateramu helikopita naye nga bajja kwetomera kati nga bamagiramu abo batya kimukakatako yiga sama oba ovuga kale paaka empya tulina kuzijjamu ki tuzijjamu takisi nezicoopa tufune zicoopa tuzisigemu ekikubo kya bbulu license tukale 14 passengers naye the passenger kikakatako yiga sama njaga nkyogere mu luzungu kikakatako bwokugera batya mu luzungu iti characteristics kikakatako characteristics we amaza kaza ina kyatugamba at least okay we amaza the passenger oliyani ye osi osokabaawo tugende maaso osokabaawo bebo the passenger it's a must we amaza at least it's a must at least kikakatako mate at least andi ngambye kikakatako kuyiga sama it's a must at least nangambye at least nekirala supposed it's a must at least supposed tubuzaamu nekirala onaaba oleese helikopita abatrafiki bo banaalyawa trafiki kati abatrafiki tugenda zimbayo ebitaala mu zimbayo bulongooti tunazimbayo bulongooti bwe buti ng'obwamasimu oba trafiki ng'abeera okwo avaayo atya mu kunyuka kubako obulongooti kubako buno bugundi obukka ne buno obukka tugamba singa kati obudde bukkirako n'obanga wabadde okka ku ssaawa 12 kuba kaba kawanvu n'ogenda okutuuka nga tolina okuddayo ku mulimu oba togenda sula ku madaala tugenda zimba police station ku madaala mu bbanga eyo nga batosobodde okuba lumu wiiki yo nonyukako ofudde singa helikopita erwawo okujja ennaku ne zitambula ne wesanga olina kubeerawo amadaala gabaako ku kadongooti ag'amasannyalaze oba ku bigere just kugira bakulinnya bwe bati ng'akalongooti bali baba basirikale kati n'ekirala abakulu baagala obbazimbirako ku swimming pool za kwenkya ne bbiya nga bafuna weekend eka mbuuze mumala kubeera nga bali mu ggulu balonzi be babuuza olowooza katonda yali musiru okwerekera eggulu nagamba nti omunaafa mujja kugenda muki eyo sipidi gye nabagambye gye mwevuga mwaga ne kunsimbire nga bali mu ggulu mutuuke ku mu ggulu nga bwe kimu mukimanyi katonda mumuzoleye ogambe nego biba beno nga bukadde okuba nti eno mubirabye otuuka mu ggulu nga tewalina yayiiza dde akagaali nga kyavuga ngamiya kitegedde kati notuukayo eri omuniga nakulaga nga engamiya obadde ogitulako ku kaabiri tewagenda muzoleezaawo wali obasuubiza omusolo guno gunaddawo oba ani yagambye okukomya omusolo gw'ebigere ogw'emisinde wamma ogw'ebigere omusolo gw'ebigere omusolo gw'emisinde gugenda kuddawo ani yagambye ogukomyawo waliwo gwe nalonze nagamba yagenda ogukomyawo kirevu makaka wasima mijagulu isima kinako tugenda kuzaawo negatife ogw'emisinde gobagana bantu babere ku bunkenke kira nga tubeera ku musolo buli lunaku kubasolooza kati aba position yabalina omumu abavuma abakulembeze abaliko oyatukolera kingo ate tebagenda vuma ebyo byokuma bikomamu eno ligimu eno
yatuuka 225 nga na respect blaza nasooka nkutugireyo najjukirwa tuwenagenda tuwanikayo akalabba wali eri ku state school yabayita batyendo kulokotawa tugenda okukawanika akalabba nga kaholodingi tulina okuva nga tubalaze tugewo waba trafiki awo kwaba tugenda omulambo gwaffe nga mweguli olwedde funa owaffe wano tumutuge kuba tajja tumanyi anatera okufa si wakufa sebo mbu yaliko mu video ya Sepiria Mulumbe Sepiria uye Sepiria fiti ndowooza ekyo mwene ekibuuzo mwina mwebali manifesto nkambwe tunawangala mu Uganda tufune passport nga bukyala nga sikoze training mu government yokikola kitya ng'oyaba kujiringa force atokoze training kati nga mu force oyakola muki gweyakola muki wayagala kola okutemula abantu tetaka training okutemula butemezi bw'omutwe jambiya gamba nti noifamira mukajanga oyo ye mukajanga omutemu wa kabaka yetaganga boyika owaba kama nosi nga kunsa yasima tuse kunsa kati go kunsa omumanyi naleta kunsa yekana asajja akalisanga abantu sapatu Mutesa amanu kasajja ke kano ka Maria Mungu ke kali ka Maria Mungu wadda kaboyiko yaliwo aha Maria Mungu mukajanga yaje cyanga abamwangoba mukajanga ne kunsa ati kunsa simanyi kunsa kati ndite nagomola omumanyi nagomola liki bagamba wakoze ogwa nagomola kati nagomola yomulamuzi omukulu na ingayo ya wokola ogwa nagomola ogenda uwe be bantu bana bende okwapoitinga nagomola kajanga nani omulala kunsa ne banonzo simatuka kunsa osobola atimanyi abantu n'abateekako mu lockdown yakyo ndibalabiranga bali mu lockdown blo tugenda bagoba emisinde bwe bagera bane entumbwe mu maka agomu esuubira okuzza covid nga wa misana covid teyanyuma tubasiba emisana ekiro ntubata jasigoberawo beza nogamba leero mukaabe boko nevuga kusalama road blaza beyo nayo nasima alungujja beyo chebando bayo na kachiri ulange vumbi byande limbo mbadde mbagamba ubasembeleza limbo state square awo nawo nanga malalo okuveno ku batoni beba tikuveno ku mega awo nanga mala kubonga mala ku CPS no namalalo tuba tugira ate wali eri ate batumene twansi osemu n'amafuta kitegeeza omuntu alina okufa ne ssente ze mu nsawo ne bajeti ye awo kale wakutaasa kufaamu nakasente singa muntu ganga kali mu kyalo koyi tavyowedde blo musapezi amazi wegali amazi wegali